ensonga ziri ennya tuzireseewa: obuwangwa, ennono, olulimi, obulombolombo. Ebyo bigudde mu Ssaabasajja Kabaka, ebyo tebiriiwo. Twasigaza mannya, eddiini ne zikulembera ate ebyo. Oba ntegedde? Yes. Kaakati Kabaka ate ye Paapa wa Buganda. Wabula takyali ku nnono, tali ku buwangwa, tali ku bulombolombo, n'empisa taziriiko. Awali kyasinza okuba wasiiwufu w'empisa wa makaage. Ku guno omulundi nasazeewo ebintu tubiteekemukko ku bubaka obw'abantu abalala, oba oliawo n'obutambi buyinza oba bwayitako oba ku ebyo munnange ebiriwo nga bupya. Naye ebyo bigambo bya Jakana Nadduli era emboozi ye ngenda gikuwa ku nsonga eyo. Ngenda kugikuwa ku nsonga eyo nga tumaliriza okutegeera engeri Kabaka gye yayingidde Bulange mu kasirise. Wano no munnange yasattiza Mayiga ne banne. Kabaka ateebereza Kabaka okujja nga temutegedde, mugenda okulaba ani oyo akwata ku munyolo gwa woofiisi ya Kabaka ng'ate si ye Kabaka yennyini. Kabaka nga tayingira woofiisi. Waliwo eyaŋŋambye wano nti omanye ebintu byona omusajja owa Equatorial Guinea eby'engonga yagenda watyanga woofiisi ye agenda okusanga nga waliwo engonga eyagisalako ng'atwala muli naawe. Naye kabadde kusaaga okwo. Naye munnange Kabaka kigambibwa okuba nti agenda kugoba ab'ebitiibwa e Mengo. Kigambibwa okuba nti agenda kugoba ab'ebitiibwa e Mengo era atandise okukola ebintu kwegamba mu kasirise. Yazze tebategedde n'ayingira woofiisi nga tebategedde era Mayiga ne basajjawo ne kubeera nga basattira. Naye nga sinaba kugenda eyo yonna, engeri gye ndi nakulozezzaako ku bigambo by'omugenzi Jakana Nadduli byali bigambo bye. Kansooke mmale okubikuwa olwo munnange tulabe ate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi engeri gye yayingidde Bulange mu kasirise n'asattiza Mayiga ne banne. Ku ssente eziri wano Dubai ekyobugagga kirina kiri eki mafuta. Buganda bwe nkusomera obugagga bwe tulina bwonna tusobola okuzimba Uganda mu myaka 5, Dubai emirundi 5. Ne tukuwa emyaka 5 obwegite ekisanja kimu gwe kikuma. Ne bwe mbakatikkiro wa Buganda kye kyokka. Ebyenkunyonnyodde byonna mbissa mu nkola mpozi nga banteze katwa atususseeko ono. Ne bwe batta Kaggwa ne balooza Kaggwa afudde bagenda okwetaba manoga nti bonna be bamu entegera y'emu. Abaganda bafaanagana, tekyaliko oli nti butegeevu bwe yekka, bonna be bamu. Ekisembera ddala mu myaka 6 ne katugenda tunuulira emyaka 2 strictly nga tujjaguza ameefuga. Ensonga ziri ennya tuzireseewa: obuwangwa, ennono, olulimi, obulombolombo. Ebyo bigudde mu Ssaabasajja Kabaka, ebyo tebiriiwo. Twasigaza mannya, eddiini ne zikulembera ate ebyo. Oba ntegedde? Kaakati Kabaka ate ye Paapa wa Buganda. Wabula takyali ku nnono, tali ku buwangwa, tali ku bulombolombo, n'empisa taziriiko. Awali kyasinza okuba wasiiwufu w'empisa wa makaage. Gwe mu myaka 20 Ssaabasajja Kabaka buli omu akuba olubiri lwe, ebbanda lubiri. Gamba nti nju buyu. Nju. Olulwe luliriddawa. Nali nnyowuwe gwe bagenda omuteekako era nagwaliba naye agenda kuba ali mu lubiri ki lwa kitaawe. Ebiba bikyakulemye okutegeera. Wano tulinawo Paapa Mukristaayo atudde era awedde emirimu. Wabula tulina Kabaka atwala nnono kubanga ebyo byaggwawo. Wano tulina Paapa. Ye Kabaka atudde Mengo. Emyaka 2 ennono, buwangwa, lulimi byonna bifudde. Lwa Kabaka kubaayo nga
ye kenyini yakyawe eggwanga kakati mu bino tuteekeddwa okukola mu kwagala okuzimba Buganda empya okugijjayo okuba nti eri sovereign state yokka Kabaka tabaamu amanyisibwako n'ebitambula asobola okuweebwako copies naye mu abateekako emikono ku kyo tumwetaaga mu kusembayo nga kkiriza nti nzikiriza tukutuseeko eggwanga lisigadde nga lyetongololedde wabula enteekateeka y'okulonda Katikkiro ekyuka eve mu mukono gwe edde mu bantu n'olukiiko oluddemu lukyuke olwa paalamenti sipiika yaba asigala ng'alondebwa abamme ba paalamenti abasigadde kubanga ono atwalibwa nga prime minister aba pulezidenti w'eggwanga lyaffe ebyo byetukyusaamu byokka n'obulolala obutonotono naye ng'eggwanga tulitadde ne liba nga liri independent. Oyo ye omugenzi Jakala Nadduli oboolyawo nja kumwongera mu butambi bwe obulala n'abalala ku nsonga endala nyingi nnyo wano ku Uganda at large newankubadde nze munnange ondaba bw'oti mu ngeri y'ekizikiza shadow tewali munnange kyakukola kubanga tewali kyakukola kyenyinza okukugamba kasita eddoboozi olikola ki oliwulira era otegeera ti Uganda at large yayogera kakati munnange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Olwadde Muwenda Mutebi owokubiri atiisizza Katikkiro we Charles Peter Mayiga ab'ebitiibwa n'abakungu bw'ayingidde ofiisi ye ku kizimbe ekya Bulange nga tebategedde kakati munage ensonda zitutegeezezza nti okuva ekirwadde ekya COVID-19 bwe kyabalukawo Kabaka abadde taddangayo mu ofiisi ye okutuusa munnange ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Kabaka ebiseera ebisinga bw'abadde agenzeeko Emmengo ewasangibwa ekitebe ky'obwakabaka abadde abeera mu lubiri lwe wabula munnange weekisinga bbiri emabega yasoose kulambula lubiri lwe kutwekube olwamaze n'alinnya emmotoka ye nga ekulembeddwa kabangali y'amagye n'atandika munnange emmotoka ekulembeddwa kabangali y'amagye kubanga abasirikale bamutambulirako abeSFC n'emmotoka endala ng'evaako emabega n'ayingira Bulange mu Kimpowooze mpolampola bagenda okulaba obusimu Kabaka wuuno abeeyaze ne beeyala kati munange obunkenke n'akasattiro byasusse nnyo nga abakozi abasinga Kabaka bamwekanze ayingira ofiisi ye esangibwa ku mwaliriro ogusooka ku ludda olwa ddyo oluvannyuma emmotoka ze nazo munnange zayingidde Bulange oluvannyuma yasooseyo bw'atyo ye nga yingi bagenze okulaba ate oluvannyuma emmotoka zezasembeyo okwo gye ne bagamba oyo abadde alina kyeyeerabirayo kalina bwe yakitereka oyinza okuba amatira bwe ye wakimutya kati munaye Kabaka mu ofiisi yamazeemu mbu essaawa nga 3 oluvannyuma n'afuluma nga bw'agooma nga omuntu yenna akyalinamu embavu nga bw'abuuza munaye ku bakozi n'abayambi be nga n'okutuusa kati abasinga munnange bakyebuuza omukulu kye yabadde anoonya mu ofiisi mwabadde tatera kugendamu naye nga beebuuza abadde anoonyamu ki Kabaka naye nga atambuza bulamu bwe Buganda nga mpuliriza oba ndaba Mukama Katonda bw'atyo nga ye mujulizi wange nti Kabaka atambuza maanyi gwe kyoba omanya era oli bakuga nti Kabaka akyatambuza bukosefukosefu aba akulimba era yabadde agooma bulungi nnyo bw'atyo kati munnange ensonda zitubuulidde nti Kabaka okugenda mu ofiisi yabadde ayambadde essuuti nga asibye n'ettaayi ng'omuntu agenda mu ofiisi era baatubuulidde nti ennaku zino takyayambala bya kisaazisaazi takyabyambala beyayambalanga wabyatiranga okwambala nga obulwadde bukyamugoya nnyo kati abeera alabikira ddala
nga agenda mu office okukola, serious man nga agenda mu office okukola, era bwatu byalabise ku Bulange. Katikkiro Mayiga ebya Kabaka okugenda mu office ye ku Bulange naye yabitegeeredde ku ssimu nga yabadde mu luwummula gyali tebereza ng'ali mu luwummula. Kati obuyinza abadde yabulekera Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omumyuka wa Katikkiro owokubiri era minisita ow'ebyensimbi. Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe yalekera obuyinza Damula yagirina mu kaseera kano temporarily. Kati Kabaka n'ayingira obwatyo mu kaseera ako. Oba n'owamba omuntu omugera agenzeko ku bugenyi, kati nga bw'olaba Amini bwe yakola Obote, kitegeera agenze Singapore n'akola ki Obote aba ali eyo. Kakati munnange Katikkiro aba ali eyo agenda okuwulira Kabaka wuuno atayambadde ttayi n'essuuti, atajja atambula bulungi nnyo, talina wamuluma, aze mu ofiisi yaguddewo amaze essaawa 3 n'ambirira. Amaze essaawa 3 ki n'ambirira. Bannange ensonga zitegeezezza nti Kabaka ennaku zino abadde aliko abantu mbu ab'enkizo baasisinkana mu lubiri e Mengo, nga y'ensonga lwaki abadde ayambala masuuti, nga embeera eno yereesewo munnange akasattiro nti essaawa yonna yandibaako enkyukakyuka z'akola mu bukulembeze obw'Obwakabaka ku Bulange e Mengo. Okitegedde muganda wange okutya bwe kuli. Kabaka takola ku kintu kye. Kaagati munnange minisita ow'Obwakabaka ow'amawulire n'okukunga Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ategeezezza nti Kabaka mu butongole tannaddamu kukola mirimu gya Bwakabaka, nga akyawumuddemu, nga abasawo be bato bwe baamugamba okubeera nti nno awummulamu ekiseera ekigere bwe banaamugamba nti katandika okukola emirimu, naye Kabaka tumulabye Namboole, Kabaka wuuno mu lubiri tagwaddulambula. Ennaku ezo bangamba ekisenge kyagwa eky'olubiri sayidi eri kato ekyagwa. Ne kati abeera ali mu ddulambula emmwanyi zirimu n'ebintu ebirala. Katikkiro Mayiga yategeezezza nti Kabaka okutambula mbu abeera alambula bintu bye, wabula nga kino munnange akikola nga bwagoberera ebiragiro by'abasawo. Mu 2019 ekirwadde kyalumba Kabaka ne kireetawo obunkeeke mu Buganda. Oluvannyuma Mayiga munnange yategeeza nti alaje yeruma Kabaka nga yaleetebwa mpumbu eziva ku bimuli. N'asaba abantu okubeera abeegendereza ennyo n'okugumiikiriza abasawo abamukolako. Ebyo byebyo ebibadde kasavu kanyama, naye munnange byonna engeri kiri nti munnange ebyawali emyengo saagadde nnyo ate kubeera nga mbyawulayawula, kyobula nga nsoose n'akatambi akajja kana Nadduli n'abaako byatubuulira. Oluvannyuma ate nenkubuulira kasattiro akabadde ku Bulange awo e Mengo. Tusenkana mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaje nga bulijjo, ati munnange kubuulira ebyo ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.